abakulembeze bakubiddwa enkikwe oluvannyuma lw'abazadde okubategeeza nga bwe batagenda kuzza abaana baabwe ku ssomero lya Kome Seed School eyawementa ensimbi z'omuwi w'omusolo okumpi obuwumbi 2 okusinziira ku likoda z'essomero mulimu abayizi 9 bokka nga ssentebe Lukooya agamba nti embeera eno balina okuginogera mangu eddagala basseewo n'akakiiko akabuuliriza ku basomesa olw'ensonga nti abasomesa baalyo bandiba bassemugayaavu abataagala kugenda mu bibiina. Mukulu w'essomero alabika tafuddeyo ku nkulaakulana y'essomero lino ndowooza ne Kome tayagalayo bafuba nnyo okulaba nti basaba emirimu ne bamala okuyingira ku lukalala lw'abo basasulibwa gavumenti ne baddayo mu maka gaabwe ne beekolera byabwe. Ayongeddeko nti kasita banaakizuula nga abasomesa be batafuddeyo kwagazisa bazadde essomero ne batwala abaana ku nnyanja okuvuba bajja kukangavulwanga n'abamu emirimu gya kubayita mu myaganya gy'engalo. Twagala abaana bonna bajje mu ssomero wano bajje basome essomero lya bwerere lya gavumenti. Naye kibi nnyo ti gavumenti etaddemu ssente nnyingi eraze obwa seriousness obwenkanidde wano eyagala nnyo abaana basome naye abaana tebasome. Ku ssomero lya Kome Primary School basanze ebizimbe ebikutte mu mbinabina olw'aba contractor okuzimba mu ngeri ya gadibengalye. Amasomero amalala okuli Hillside Nasaran Primary School e Naalya bategeeza okusaba okwekwebaza Katonda okulembeddwamu omulabirizi eyawumula George Senabulya olw'abayizi bwabwe bonna 108 okuyitira mu ddaala erisooka. Byonna tubisingira Katonda kulaba nga tuwadde amaanyi n'obulamu n'abaana ne tubalaba nga bese Oluvannyuma abayizi bakwasiddwa amabaluwa gaabwe n'okusiima abanywedde mu bannaabwe akendo n'abasomesa era ne basala keeki gye bagabudde abagenyi. Ebyo ng'obitadde ku bbali omumbejja Sheila Vannonje nga yakulira ekibiina kya God Hearts Initiative ekiyamba abaana abatalina mwasirizi okubafunira amasomero. Asabye abantu abalina obusobozi okuyamba abatalina mwasirizi kibasobozese obutasigalira mabega. Agamba nti ekibiina kino kigendererwamu okulaba ng'omwana wa Uganda asoma naddala enfunzi bamulekwa n'abalala abatalina busobozi bumala okwesasulira bisale by'amasomero. Kuyamba okusingira ddala bamulekwa era ne twatandika nabo. Henry Nsubuga ne Kuteesa George William be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.